بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga kyatuwadde obulamu ne tumwebaza kubeera nga kyatuwadde obusiraamu bwaffe ne tusaasira bannaffe bonna abali mu bulumi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okuwona okulungi era abateeka emirembe mu mitima gyammwe. Tusaasira bannaffe abafiiriddwa, families ezifiiriddwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire bannaffe abatugenzeeko awamu n'okugumya families zaffe zaba abagenzeddwako abaagala baabwe atuwa obugumiikiriza olw'ebigezo ebyo. Alhamdulillah, twebaza abatuwuliriza n'abatulaba n'abatekinga time okubeera nga buno obudde we butuuka musobola okubeera nga musembera. Nsaba muyite mikwano gyammwe, muyite bakyala bammwe, basisters bammwe, abakyala bonna aba umma tube nga tubako tetwejjukanya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa akkirize. Amannya nze Shania Kigozi nkanji, programu yaffe Omukyala omusiraamu, era ng'olunaku olwaleero inshaallah tulina omugenyi waffe gwe tugenda okusaba inshaallah babuuzeeko era abeeyanjuye biidhini rahman. Naam. Abalungi atulaba ku TV yaffe ekitiibwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunagunaga Allah mwezi w'ebitonde. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muganda waffe nga bwatugambye, amannya agange nze Hajat Hadijah Kaddala. Mashallah. Na Hajat Hadijah Kaddala. Amanyi mumanyi inshallah. Naye nga alhamdulillah Allah tumwebaza okuba nti ampadde omukisa guno okujjako ku TV yaffe n'ekitiibwa. So Allah tuwe ebigambo ebirungi ebinaatugasa ffenna ffe ababyogera nammwe ababiwulira. Naam. Neeyanziza nnyo sister waffe. Bwe tunaava ku show inshaallah nja kweyanjulira bulungi. I'm happy okubeera nga kyaziza omugenyi waffe omulungi kuba mu family y'Abakaddala. Nyinayo ba Ogi wange waliwo yafa Aisha Kaddala, nasoma nsaba Allah amusaasire Khadija Kaddala. Allah fenna tusiime buli muntu yenna ali mirimu egya umma, ali mirimu gy'obusiraamu. Tusaba Allah tusiime naddala abakyala kibigezo bingi bye tuyitamu ffe abaweereza umma, ne tusaba Allah atunyweze oba oli awo ebeere ennunuzi ku yaumul kiyama. Naam, olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gwa obusiraamu ne iman awamu n'obukkiriza ddala eri omukyala omusiraamu. Engeri gyekiri nti programu yaffe ya mukyala musiraamu leero tugenda kwejjukanya ku busiraamu bwaffe, imaani zaffe awamu n'obukkiriza. Tetwerabira nti programu yaffe tusibwamuko aba Jilbab House Ham Shopping Ground, edduuka A99 biidhinillah be batuteekamu ssente era be batuwambaza. Nsaba mubakyalireko biidhini rahman. Bayina buli hijab yonna eyakkirizibwa okwambala mu busiraamu, amakanzu amalungi, perfumes, buli kyonna kyonna obusiraamu, ekintu ekikwatagana n'obusiraamu bakirina, entende, abati sauda, kyonna ekyetaagibwa mu busiraamu tusaba mubakyalireko biidhini rahman. Naam, sister Khadija, omuntu wawulira ihsan al-islam ne iman awamu ne ihsan, kifaananyi ki ky'omukubira ali atulaba oba atuwuliriza? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumwebaza Allah ekitiibwa, amatenda ag'ekitiibwa. Ne twebaza Allah ekitiibwa okuba nti tulina ekyengeri ekisinga okuba ekyebbeeyi, ekyengera ky'obusiraamu. Nsonga nkulu nnyo. Oluvannyuma okuba nti tuli balamu, ekyengeri ekyokubiri kuba musiraamu. Bw'oba omusiraamu ebisigadde ne batubirina. Alhamdulillah. Kikizo kibaza Katonda subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza okuba nti akyatuwadde obulamu n'obusiraamu bwaffe, n'okuba nti atuwadde omukisa okuba nga tulina kisobola okutuusa eri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kya mukisa kubanga ebimu Allah byayogerako mu Qur'an yogamba nti ali asinga ekigambo ekirungi okusinga yakoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala.
Omulama gwaffe guno twagedde twogere ku busiraamu n'obukkiriza n'okwisa empisa ennungi kubanga obusiraamu buno bulina empagi mmeka? Empagi 5 ffenna ze tumanyi obulungi era ne basizidde buli omusiraamu waali ate waliyo abatazimanyi okujjako nga alhamdulillah tusobola okuziddamu tulina empagi mmeka? 5 ng'empagi esooka muzo era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti buniya al-islam ala khams obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi mmeka? Empagi 5 natugamba nti al-awwal empagi esookera ddala shahadatan an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kwekakasa mwoyo gwo n'okakasa mu mutima gwo n'oyatula n'olulimi lwo teri asinzibwa teri mutuufu akusinzibwa mu biriwo byonna mu nsi okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala era okakasa ndazima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah empagi ekola ki? Esooka empagi eyo nkulu nnyo empagi etandikibwako ensonga zonna kakati netugamba nti empagi ey'okubiri iqamat swala kwe kuyimiriza swala 5 ki? Buli lunaku tujja kuzangulirako empagi ey'okusatu itaa'u zaka kwe kutoola zaka mu ki? Mu maali empagi ey'okuna swala mu Ramadan okusoma omwezi gwaki? Gwa Ramadan gwe twakavaamu n'empagi ey'okutaano hijjul baitillahi liman istata'a ilayhi sabila ogamba nti omuntu ogenda okulambula ennyumba ya Allah era yabasobodde akwate koona akola ki? N'agenda lwaki nyagadde tukizzeemu emabega tutandika okyogerako nate era kubanga omuntu agamba tutya bulijjo empagi zino tuzimanyi empagi 5 kusaala shahada kusiiba kugamba ne tukimaliraawo naye ne tutamanya nti zino empagi 5 gwe mulamwa gw'obulamu bw'omuntu mu ddiini bulamu okutambula paka okulamba bukola ki? Bwalifa mu nsi era bw'onyweza empagi zino 5 oba onywezezza eddiini oba onywezezza obusiraamu bw'ozimenyawo oba bw'ogayaliremu kuzo oba okutuddewo eddiini kyenyaga amanyi nti obunene bw'empagi zino okumanya nga nnene nti obusiraamu kwe bukola ki? Buniya al-islam ala khams kwe bwazimbibwa ku mpagi mmeka? 5 kati omuntu wenna asaba gwetunuulira empagi ze5 zino tutandikira ku shahadat an la ilaha illa allah gwe bw'oba otunuulira mu maaso go mu mutima gwo mu kulowooza gwo mu kukkiriza gwo shahada yeyo ogikakasa nti ogirina wakakasa nti teri asinzibwa mu biri okujjako Allah Lokasoma Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka wa Katonda. Mu bino kyentegeeza kyeki nti omuntu kakasa nti Katonda ya kutonda teri asinzibwa mu kigo oteeka okubanga osinza 100%. Mu birowoozo byo mu nnaku mu kusanyuka mu kwagala mu kunyiiga everything osinza Allah subhanahu wa ta'ala. So si kwogerako kyogere nti shahada empaji esooka shahada la ilaha illa Allah wa shahada Muhammad no kikomyawo. Kiteke deep inside gwe mutima gubikolwa byo. Ayo. Solution gwenga gwe mbikola bino bitwogerako nti shahada yo wagikwakasa. Ojinyweza Katonda gwosinza no matter what. Osanyuse Katonda goteka goyingiza mu system yakati alhamdulillah rabbil alamin. Onyize Katonda gwanti Katonda kino mashallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ofunye challenge yonna oddawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ofunye ensonga zonna wajiwera nti Katonda wange kyonna manya nzi Allah yantonda era nakakasa nti Katonda wange bwensinza te kitone kyemba kitibwa kinani wadde Katonda. Ensonga zawo nyingi nnyo omwana omuntu nawa bwafuna challenge ndajja obuyinza bwa Allah nabuteeka ku bitonde olwokuba nti afunye oluse kimunyiziza oluse kimutawanyiza oluse afunye obulwadde naye wakakasa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah nti oteekwa buteeka okukakasa Katonda oteekwa buteeka okuteeka mu nkola ebyo byakulagira n'okuleka ebyakuziyiza. That's it. Obulamu bwo submission okuwayo obulamu bwo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oba musanyu oba munnaku oba mu bulungi oba mu bubi oba mu mbeera zonna nga Katonda yakuli ku mutwe. Nowenna Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Katonda byajja nabyo nteeka okubigondera mu ngeri yonna nabbi byalagira mbikiriza nti bituufu era insha Allah nteeka okubikola era byaziiza mbikiriza nti bikyamu era nti nteeka okubireka no matter nti gwandibadde obyagala nnyo. Kakati tulanga bw'oyambadde otyo bw'okwambala okulooza nti nno abantu babeka
naye gwasalawo noga nti nze wenti bwenja okwambala kubanze Allah ekyokumookinga ate gwe bakumookinga nti alhamdulillah bakumookinga nga oli ku mazima kyoba okyatawaana tibishiba na Katonda yakindagira n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantambule n'ekyo so nga wandyagadde ofulumya enviiri zo oyambala entumbwe zo osiibe obukwata osiige omumotambule ensinga bwokola ki naye nidda n'ogakulwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okwani nandibadde nkyagala shahadu an la ilaha illa Allah nakakasantiri asinzibwa kujja ku Allah subhanahu wa ta'ala mushino kiki ti Allah bwasoma mwesigamira n'omwagala n'omukkiriza empagi enoga nti eyo ya shahada najimala nga tokyanyegezewa ne Allah akunyweza teba challenge jja notagitamu sister abakyala bangi mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ebintu bisatu omukyala byetaaga okukola okuyingira ejjana swala kusiiba na kugondera ki yes abakyala bangi basanze challenges ate ngo olaba nti okumanya ko katiba kuli musiraamu omukyala n'omwami ti tukiddwako abakyala bangi nga Allah yatugamba tunoonya okumanya sa yes naye wesanga nti omwami ate omubaka salama natugamba nti tugondere ki abaami baffe omukyala olusi akulidde mu family si ya busiraamu oba olusi ya busiraamu abasiraamu bangi tebasomesa baana ddiini nakula Allah namusaasira namulungamya nayagala anoonye okumanya naye ne wesanga nga omwami tamukkiriza kuva waka naye obusiraamu tugamba tunoonye ki okumanya ate omubaka salama naye natugamba nti tugondere ki abaami baffe mwe muli ejjana okiweewa otya ekyo alhamdulillah kigambo kyokumanya kikulu kubanga this is your life bulamu bwo bwogenda okuba nti kuno ku nsi bw'oba otegedde Katondawo kijja kuyamba ogende mu jjana kifuna gye tulwanirira ogondera omwami nakyo kya bbeeyi nnyo mugeri kuba nti nno nakyo ebigere ejjana yaffe tuba mu bakadde baffe Allah aliteeka mu bigere byabwe naye omwami ono okujjako ng'enkwatayo yembi n'ebigambo nga tobimunnyonnyodde nga temutudde nga omukuomu one on one mukwano sino sikimanyi eddiini ya Allah sikikola ki nandyetaaza okubanga ndikola ki njiyiga omwami gwogambye ntenga kumanya ddiini ya Katonda sigenda kunoonya kusuubula sigenda kunoonya mikwano kunoonya kumanya nga omukutte mu ngeri sigenda obuvunaanyizibwa nga mukwano gwo lwaki agana okuga nti akumanya ekyo sisobola nti ayinza okugana naye sometimes enkwata esobola okukola ki esobola okulema yobanga navuddeyo negamba ntogere kuzina empagi ettaano ng'omukyala wooli mu maka wooli oba wali tonazitegeera soka ozitegeere kati bw'ozitegeera oyingize Katonda mu mutima gwo omutegeero gandi shahadu an la ilaha illa Allah kakasi Allah ajja kukola ki ali omu era Muhammad mbaka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kuyigiriza ebigambo bye kubanga otegera bulungi ne ways nyingi even nga tuvudde waka osobola okuba ku simu yeeno n'osomeseza akaaba n'osomerako so tekyetagisa nti nno olina kukola maanyi nnyo omwami angaanya ogenda okusoma kanveewo daluso ogende nedda ebintu tusakinge nonye kati bakuba kunoonya ennamba yo bakuyige nti wooli wabawo ensonga ogibuuze olugimanyi oginoonye tugimuweereze abakyala batambula sister n'ava mu dalusu y'embaale n'agivaamu n'agenda mu yekoboko n'agenda mu ye buli gyawulira ebyo byonna sometimes ogenda okulaba nga dalusu agikoze naye ng'ate temugasizza banja babadde mu dalusu nabakola ebyebweri wa dalusu sigambye nti dalusu binungi nnyo naye noonya ekyo ekigenda okubanga omutima gwo kyokakasa nti kino kinoonya naye akuyiga busiramu bwange insha Allahu taala so baganda bange kimadde magezako bagamba ebituma okukakasa nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah empagi esooka n'oginoonya otya okukunuba nti okumpaga eryokubiri ogenda kukizaawo kukitegeera yeruwa yaqamat swala kukumiza swala ettaano buli ki oluvannyuma okunyoza shahada yo ojjagenda okulanga eswala ya oteekwa ogiyiga bwe bagisaala tembikomye bakusaala swala ttaano olunaku noonya omugaso gw'eswala lwaki nsaala nkola ntya okusaala swala yange enaatuukadde eswala yo n'ogifuula nga swala is part of your life nga watonnasaala waliwo ekikumiriza tosetolinga eswala nga tenakola ki tenatuuka omusiraamu yonna omukyala wooli nyagala wekakase nti gwe omukyala okirina nnyo omudiine n'obusiraamu
Emabega yonna history y'obusiraamu abakyala ffe tuyimiddeko obusiraamu entambula yaabwo kubanga byonna kuba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe mafuna obubaka yadde wa Omukyala Hadijah n'amubudaabuda n'amukuma n'amukkiririzaawo kuba nti mwami yali amumanyi abadde naye ebbanga amutegeera yajja straight yakkirizaawo era nadduke bakankwe nagamba kojja omwami wange azenga ensonga bweti ne kubanga ye kojjaawe yali yasoma dda nti waliwo omubaka agenda okujja era nsaba Allah ali bansanzeeyo nja kumuyamba bagenda bakojja era nti yoyo tubadde tukolaki tulinda Hadijah Omukyala yabeerawo ku bwa Nabbi neyeewaayo obulamu bwe bwonna n'abayo ssente ze embeera ze zonna era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina mukyala ayinza kudda mu kifo kya Hadijah yali mukyala bwe tudda ku mukyala asobola okufiira obusiraamu ye mukyala Sumaya omuntu asobola si mukyala omuntu gwe batta ku lw'obusiraamu omutandikwa ye mukyala Sumaya ebyafayo biwamba ate biki binene bwe tudda ku bantu abakyala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalekera obusiraamu kinaga nti bwe mba mwagala obusiraamu bwe ensonga yonna ndekedde mukyala Aisha byonna bye mba mwagala mbibuuze mukyalani Aisha radiyallahu anha so kyengeza kuga nti mwe abakyala mwe base mwe mugongo guyimiddeko obusiraamu so balina okutandika okwekkiririza mwekkiririzeemu ate bino ebigambo mbikkiriza nga mukkirizanga mmwe si kulwa bbaawo si kulwani wabula isiyu kubanga olina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu famire olina ebinene byoteeka okufa olina abaana boolina okusomesa babeera abaana bagenda okugasa umma fe abakyala fe tusomesa abaana abaami tebalina budde bw'abaami si kuba mu bubi babagenze kukola babina bino balina bino naye gwe maama isiyu kati bw'otali munywevu mu ddiini twanyeza shahada bw'ofuna obuzibu n'okankana bw'osiba omwana akufunira n'okutandika okwebuuza n'omwana gati n'omunywezi otya gwe tuli munywevu so muganda wange bw'omala okunyeza shahada yo swali swala z'ettaano ate ng'ozikakasa ng'ozaagala ng'omanyiza eswala yange alhamdulillah wa Allah kinene mu bulamu bwange n'omwana akulenga alabe ng'omwana ng'osaala ng'eswala omwana wange nkulanga naye omwana kyagenda okukola ekyokubiri kusaala bulwakulanga akulaba osaala kyasookerako nazanyira muswala nadde eno naye nga asaala eswala yeyo ng'ekuyambanga nabbi Allah subhanahu wa ta'ala mu surat al-Baqara Allah atugambye inna salati tanha anil fahsha'i teri mu Baqara eswala eyambo eryo agisaala nemwonya ebyobwononefu n'ebyobwemu omuntu asaala tasobola kuba nti akola ebintu ebyobwononefu teyandibikoze kuba olyaziga nti ate tasobola nga nze nsanga teyabikola bwanaye bwoba okakasa eswalayo ng'oginyweza ng'ojagala ng'otya Katonda yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ate ebibyononefu binoonyako ki tolina okunywevu eswala mutima gwo obunywevu bw'eswala mu kujwagala mu nkolayo eswala is part of your life egenda okutuuka nga wagirinze dda ng'ogiteekedde dda kugamba bwe bulamu bwo Allah watu byakwagala okole ki bwotyo tulina okusa Allah waffe ye closeness yenkolagakana waffe wakati waffe ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyo bwogamba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti swalabo omuntu ogamba nti Allahu akbar nowanika emikono gyo ejiji wakati wone Katonda likola ki ligiwaawo nogenda ne Katonda direct nga olinga nga gwe tomulaba naye nga oliwo oti nga bwe tulinze naawe nosataka okusoma ebigambo nti alhamdulillahi rabbil alamin nga Allah akuddamu Ar-Rahman Rahim Allah akola ki it's a connection directed connection wakati wone Katonda subhanallah kishintu kinene nnyo kinene Katonda oyogera naye nga akuddamu ani atayagala so kingeza kugamba nti zino empagi ttaano nnene nnyo naye tukoma kungulu ekaamu swala nga nti kumiza Yesu anojinza n'okola ki this is something direct connection ne Katonda wo era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti swala gitwale ng'omuntu alina omugga kuki mu lujja omugga gukulukuta naye nga naamu emirundi 5 emeka olunaku naga nti abaffe azibyayo eko oyinza okuziba kubakyanga obudde bwakaya n'onaaba oyira kumuno osaavuga n'ogenda n'oweyira ku 10 n'oweyira wemu n'ekiro oyinza okuziba neko so eswala yeeyo omuntu asaala eswala z'ettaano buli lunaku alinga omuntu akira ayina omugga nga anaaba mu mugogo emirundi 5 olunaku aziba talinako ozibya tolina dhambi subhanallah noga nti astagfirullah ngoma z'okusaala notula shahada every time ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah emirundi mmeka Allah takusonyiwa Allah akbar ate Allah huwa ghafurur rahim
Allah musonyi watamusasiza so kyenza kuga nti empagi zine ttaano swala eyo gy'omulaba kinene kikulu nnyo ne bw'okyenywera bw'oti ne bw'otakola birala kigeza kugamba nti nene nnyo ate kyekisumuzo kyejjana era kyesumuzo ky'emirimu era n'okubalibwa kwaffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba makulu ga hadithi nti ebintu byonna ekigenda okutundibwamu mu mirimu gy'omusiraamu oluvannyuma lwa shahada aswala bwe yesiŋŋanyiwa nga nzijuvu giyigizibwa gyonna emirimu gyo bwe yesiŋŋanyiwa nga nkendevu gikuddizibwa gyonna emiki nti eswala we erijjula Allah agenda kujjuza ebisigadde subhanallah lwaki kubanga eswala ogisala emirundi 5 biki buli lunaku z'ibada endala za mwaka lumu mu mwaka hijja tukola yeji bulamu lifetime bagamba lifetime ije mukase ate ositomayi Allah ajikiriza batajikiriza agwe mu jalo naino jikiza wanga ogenzo imani wa hisamu ulikoledde katonda ngokodde kulwa Allah hijja ekola ki so kyengeza kugamba nti zine empagi muzibere bakyala bannange nyweze empagi zo zine 5 bononyeza zine empagi 5 natugenda kuziyo omukaaga mugenda mu imani bova ku imani natugenda mu ihsani ngojjudde so kyengeza kugamba nti bakyala bannange empagi tugambye nti shahada eyo kakase oginyweze buli omwaka nti omukazi ye musiraamu ngo tolimba tolyazaamanya tovuma bantu tosiba busungu ng'olyawo katonda yakuba ng'olina eddembe ne katonda nakakasa katonda abantu ba katonda wakunyiza alhamdulillah Allah musonyi omusaasire omusiraamu akkiriza katonda yakakasa nti ashhadu an la ilaha illallah takulimira bantu tosiba busungu mala nnaku 3 buli muntu osabira musabire not time for kukolima mwate nkulimira omuntu mwate sibalinza kwahira ahiro manje netukira likusanga kula so geza tukichengereza kanti empagi zine 5 nkulu baganda make bashala mwabali wakamu zinyweze muzikolereko musomesa abana bamwe omwana agenda okuva wakanga munywevu n'ebyo ebinywezebwa mukadde we okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatubanga bakolaki abanafa batunywereza tugambe empagi y'okubiri ekama kuyimiriza oswala 5 eswala ine byogerako bingi yalwa nti enjawulo ekitwawula ffe wakati waffe n'abanafa ab'eddiini endala aswala eswala yaffe ensinza yaffe yayawukana n'eyabali waffe tusinza katonda 100%. Fe tumusinza ntugwayo nodire ekyencho kino kyolaga nti kyakitiibwa efeso gyoyagalako gyosiiga agasigo kimina okulota nodikakanya wansi ku ttaka ng'osala ku Allah subhanahu wa ta'ala mashaallah tukyabbe and 5 times mulimu abongeramu ne sunna ati kati tutali kufala Allah ne birundi 5 kikwa kulwa katondawo nowanuka gyovudde nofuna wuzu noga nti nze ngenze kusala ekyo kinene masiraamu so nyweze swalayo mugana ngo mchala ali awaka n'omwami wakakasente mchala nga alhamdulillah kolaki asala muleme kudda mu bana ganti omwami musibe nakutega akagundi ku musala alabe osala kyayira mwami wo isdo ichechicho osala swalayo wakati ona Allah omugambe ensonga zo omunyonyola abaana bo omunyonyola makago omunonye challenge zokolaki ai Allah nze benti bwendi ondaba nyimiridde wano ne Allah gwentasa aliwo magama Allah ngudali mukatebe nga nokwesiga mukola ngo atengo kiriza nti amazanya nguma nze Allah mugambe kikoze eki kiwedde so maganda bange nti swale izo kiwa maganda nti mutemuleme kutunula butunzi bintu bino kungulu go deep yingira munda muswalayo kandi bwotu concentration yebere etya obukakamu okusanika oline katonda wuki eswati itaga muntungwa ojja kusala kuma kutusa buki budde maya kutusa mukonti nakoze eki nokutama nova nga twegoloza na kubyoyo sala twegoloza na kubyoyo gira Allah alfatiha bojoza ko na yekumala kwanti ekujjula direct katonda iyyaka na'budu okakasa katonda gogwe tusinza gogwe ensiza katonda owadde bakuita kwe okulanyo bakukola kiko katonda omunyonyola wakala jali ate na'budu wa iyyaka nasta'in gwe tusaba yabo kusaba okutuyamba ehdina siratal mustaqim eyo aya zenkoleranye inna sirata mustaqim yogiraba Allah gas sirata mustaqim so sigali batugamba baje kutya kusirata ne da sirata mustaqim kube of on your day whole life Allah sirata je batugamba ku yaumul qiyam eyo idina ya sirata wano
Kulunga makuba tugenda ebigambo byange byenga biri mu siraatul mustaqim ebikolwa biri mu siraatul mustaqim embeera za siraatul mustaqim ai Allah nga ndimo siraatul mustaqim which means yaumul qiyamah yo kuba bitabisi ate kati yayamu kulamba watu gikoledde ku nsono giyita bino edunia bonora ngama bonogina ku siraatul mustaqim yawani y'omunsi Allah nakulungamya ihidina ai Allah tungamya siraatul kube golokofu mu bikolwa byange mu bigambo byange mu birowoozo mwange mu bantu bange ai Allah siraatul mustaqim no bigambo byenjogera ebirowoozo byendowooza enkola yange y'emirimu okusala kw'essala siraatul mustaqim waliwo kirowoozezako nti Allah ndagamba sikubo kirigwa okuzagamba okumulungamya siraatul mustaqim. Have you ever thought of that? Bw'oba osala esswala yo lowooza kigambo ku kimu ku kimu aya yemukwemu alipati yokka ekumala okuba nti ogera okubako esswala ng'omutima gwakoze ekigwakakanyida siraatal lazina an'amta alaihim mukole bwagabira ebingira ne bakutegeera ya Allah ne bakumanya ne bakula ennimo gy'okola ki kyewalagira subhanallah siraatal mustaqim an'amta alaihim yabo wagabira ebyengira gairil maghdubi alaihim bitalo yabo waso Allah akbar wallahi ne babula Allah okutaasa okuteeka mabuzi oba okuze ekyenyo. This is really so big. Kino kigambo kinene ekyokuba nti esswala eno ogiteeka mu mutima gwo mu bulowoozi oba mu musaayi gwo mu mbeera zo mu kutunulako ogenda okuba nti ogenda okusaala oba steady nga weetegeesa ogenda okusikala Katonda wo munnyonnyola ensonga zo weeyogereko akuteeke mu maaso nye mu basaasidde arrahmani omusaasi Allah omusaasizi nnyo nti okusaasira kwakulembera obusungu bwe kuba buli muntu akola kyayagala nga bw'ayagadde. So empagi ey'okubiri aswala mukyala munange swala gwe omukyala omwami ne bali bamugayaavu mu swala nga gwe oli munyiikivu ojja mujjayo gy'ali. Sister tip ki gy'oyinza okuwa omukyala yenna atula bakyala eswala nzito bakyala bangi ng'ayambala bulungi ng'alabikira ddala ekifaananyi ky'obusiraamu naye nga wallahi eswala nzito. Eswala nzito hadithi obuuza kitegeere no kyembuza nti nosanga omwana ng'eswala nzito nga like ebikolwa bye alaga nti naye nga mutuuka okusaala neyeebuzaabuza baganda bange ate abantu abo tubasabira nnyo bambi kubanga eswala nzito naye nga tekikunyisa nyangu nnyo senga omuntu oyingiza mu birowoozo byo. Eswala kumanya nga nyangu nnyo teeza Allah atuwa eswala 5 zokka mu lunaku bwe tuba eddakiika ze tuzisaalira Allahu akbar weewuunya nti subu yoyisaalira eddakiika meka hajjatijeka meka gwobazeemu siku yiyo wegoyinza oba eddakiika 2 ngambe eddakiika omuntu senga abagisadde ng'asala eswala ze asoma Al-Fatiha ne kul huwallahu ahad ennaasi ne falaki 15 ezo nyingi nnyo teoza 10 tudduke bano ataduse kuba alhamdulillah rabbil alamin tugiwadde eddakiika 7 subuhi dhukaire tugiwe 10 kati eswala ezala Kenya tuziwe eddakiika 10 ziye salamu meka ziye eswala 3 eddakiika subuhi nekigiwa 7 esasatu 7 magalibi nekigiwa kale 8 mu lunaku eddakiika 4 minutes not even an hour. Kati ekikubuuza nti Allah in 24 hours Allah tumuwaddemu kale eddakiika tugende kale 4 kale tukiwe essaawa kale kole abeera ku dhikiri nedda bwega nsiswalayo zikirizo zizo naye omuntu ayagala okusala eswala atandika nti Allah agambye mpa eddakiika 4 mu lunaku. Allah otokumanya musaawa 2 kuba Allah atuwa eswala nti yandibadde nyangu subuhi buli omu abaazuukusenga agenda biseera byakugenda utandika bulamu nakusaba Katonda ngenda wano Allah kutemu baraka zuhuri oba okomyewo okulya ekyemisana oba tulina kyokola kyamaanyi aswiringo nyuse asuri oba onyuse magaribi oli amu relaxation you are relaxing just magaribi and like a set isha ugenda kweba katopa kumacha la ilaha illa Allah nogenda mtongo mazusinga Allah ebintu byakata munene biga yalira bye birungi hayru abuka bye birungi tuya byo kusigalawo eswalayo eddakiika ezo munaku Allah akodde mukali mu eddakiika za 5 subuhi ogisale kale subuhi kale katwale 10 subuhi 10 dhuhuri 10 asudi 10 magaribi 10 neisha 10 50 minutes 50 minutes only essaawa tewe ya musaawa 24 kati baweereza amanya weka nekirala tetujja kugamba nti bambi musabe Katonda abagondeze swala kubanga bambi abantu kibakwaliza ninga kitunu lwokuba tamanya value na quality na kikyafunamu yaloza alinga loza nti ayamba muntu mulala alinga ayamba Katonda y'okusaala
nasigala ku simu ye nga wali ne mumala just minutes ne mudda ne mutula era bambi omusabira busabizi bami temu don't condemn tomuga nti ate omubanga Allah ye mulungamya ya hadi manye shaib abo basazeewo kulungamya izo mukyuza hui la haula la quwwata qalibal naguza Mungu namulungamya. So tubasabire buki busabizi nokulagira obulaga obungi bw'eswala olwo omumu yajaganza hajja ati swala nsobola bbiri nsobola subuhi na isha nesigadde basinaki tuga nti alhamdulillah tegoliwa waliyo n'abejjuma anonga alhamdulillah wangu sobola subuhi na isha genda maaso nashi nayo wali abejjuma nga juma tukanakola makeup ye namba akakondoke Allah musashe kwangu agenda mu juma nawula kutuba kyasanga usa Allah kinzo mukyusa ekikunti kasafu na opportunity tayingidde ku muzikiti agenze ko kumusala tadde chenji agenze ko ku muzikiti awulidde ebirawe boogera atadde abantu bakatonda tubasabire Mungu abasasire kubanga yabatondera abalaba fenna abakola ki abalaba. So tugamba nti swala yange feno mpaji zaffe z'obusiraamu nyweze nnyo omusiraamu nyweze nnyo kubanga bigenda okusooka okubalirwa mirimu gyaffe gyetukola gyetukola gyatuwa. So tugamba nti eswala empaji omukyala omusiraamu gwali abakatudde gwe gwengamba gwe gwentegeeza kubanga gwe mugongo gwa wakaawo gwe mugongo gwa busiraamu gwe obusiraamu buyimiridde ku gwe fe abakyala nabbi agamba mbu osomesa omukyala obwomu oba osomesezza ensi umma yonna. Allah akbar kita butono. So lwaki abaami bano batukotogera okubeera nga bamanyi nti oyo mbaka salama beyagamba sister nze njogera n'abakyala bangi ng'abaami baabwe bamanyi obusiraamu naye nga amugamba tova waka omukyala omusiraamu abeerawa naye era kyekyandibadde ekituufu kati okumanya kunagenda kufunirawo nze nagambira nti okumanya kwangu kwakufuna fe tuli basomesa abasajja batunoonya neteeka amaka tusomesa abakyala babe n'abaana baabwe wali atalina busobozi bugenda leeta musomesa waka amusomese tajja funa budde abufune kuba batalina wajja mukotogera abo yenyiga omukyala noonya okufimanya kunoonya nga bw'osobola atatenguwa musajja we akunoonyeza awo watudde ate nabagambye dda nti omwami omukwata empola atakakase bwaba n'akakasa nti oli w'amazima titolimba tulina amakubo mala abaami otulina obutateesiga embeera zaffe ebikolwa byo nga we are not trusted. Okay, takwesiga 100% nga okola ebikolwa nga nekatu olaba akola kino nga ali waka naye ate mwana afuba kwa bweru esimu ozikuba owekanga oddeno bomulano owekweka agamba nti kati wali namugamba nti agende namukola ntya gwenyini sometimes obanga gwovudde komamwo okujja mu obwesige olw'ebikolwa byo neneeyisaayo n'okuba nti toli trusted toli tewesigika naye wanga omwami wakwesiga yenyinya akunyuza noga nti akufuna omukyala munaamukola eki omusomese ekira abaami temusomesa basajja bakazi abakyala basomesa bakazi abakyala banaabo bikiteekwa okuba naye ensonyi mwazikola dda omusajja yasomesa omukazi amubula ebizi byaka ekivamu ambula bino ekivamu nga bafunye disappointments mu bakazi abagenzi abolesa ebiti bangi baba disappointings bavuedde okumanya agenda okudda nga talina muyita mukafiiri eswala sintuufu enankani ate kumuseka byamusomesezza. So ebintu bingi abaami bavuddeko okugana abakyala okusoma naye nga sometimes bivudde ku ffe ffennyini enkwata gye twekwata oba gye tugenza okujja birimu ogenda okudda ne tugireeta bubi. Inshallah taala awo wennyini twenagendako mu kuwummulako naye kyemmanyi omukyala yenna tulaba bingi by'oli mu kuyiga bingi byemubadde temumanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakulisaayo mukuwummulako mwebali kubeerawo nga mutuwuliriza. Barakallahu fikum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusiime n'ebyo ebigambo byetusharinga namwe tusaba Allah abiteeke mu khayr era bibe nga mwenna naffe kennyini bitutuula mu mitima. Banga ndene mbadde siriiwo mujja kunsonyiwa nyatwala omukisa guno okwebaza Uzaifa ambeereddewo oluvannyuma lwa Allah. Barakallahu fikum. Era nammwe abadde batatulaba tubadde tetuliiwo olw'obuzibu obuteebereka naye alhamdulillah weetuli tugendagenda mu maaso n'okubeera nga tufuna abasomesa baffe ab'enjawulo. So mwekumire ku TV yaffe Bilali TV, Gtv
era nga mubeere nga mulindirira ebikwatagana n'obusiraamu. TV ya busiraamu, TV teriiko bisasamaza, teriyo byesittaza abaana. Osobola olaba programu yonna ku Gtv ng'olina omwana wo, ng'olina efamire yo, kuba TV ya busiraamu. Naam, inshallah taala Sister Khadija twabadde tuli ku mpagi ey'okubiri naye tukyali ku busiraamu. Tetunagenda ku imaani, tetunagenda ku ihsaan, naye obudde ndaba buyinza obutatumazaako, naye nga biidhinillah tujja omusomo gwaffe guno tugenda gwongerezaako next week inshallah. Omusomesa waffe n'abakkiriza, saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era asobole otutuusaayo, naye nga inshallah twadde ku mpagi yaffe y'eswala nga tugenda ku mpagi ya kusatu eya zaka. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwebaza nnyo olw'akaseera kano. Alhamdulillah. Abantu twogera bigambo bye. Alhamdulillah. Twagala Allah bituwemu obulungi. Amin ya ate Rabbi. bitugase ffe ababyogera, bigase n'abo ababiwulira. Nga bwe tukozeemu ensobi Allah tusonyiwe, kubanga tuyinza okukola ensobi nga bwe tuli bantu nti bingi ebiyinza okuba nga tebituukiridde. Omulama w'esswala bwe tubadde nti bwe tuba tutandise okugaza esswala eba nnene nnyo tuyinza gimalayo kati naye nagaye twatambula ku mpagi eno esswala kyenyagadde omuntu aba aweeya nti eno esswala gy'alira alina kya bbeeyi, alina kyengera, alina nsonga yonna weeri mu swala. Tujja kubyongera ku luvannyuma nga bwe tugambye twagaye empagi z'obusiraamu ziri 5. Omukyala tugamba gwali awakazi kakase ozikolereko ozinywerereko ojjagala okulaba nga ebintu byonna bikwanguyira, tojja kumenyeka na nsi. Empagi ey'okusatu twagamba nti ettaano zaka, okutoola zaka mu maali. Empagi eno abakazi bagibuusa amaaso yaba ng'etamukwatako ne babe na ssente ezenkanawo sometimes alowooza nti zola tekola ki temukwatako, naye ng'ezzaako mpagi yakusatu mu mpagi z'obusiraamu. Era ng'omumaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu bw'omenya empagi emu ku mpagi zino 5 oba omenyewo obusiraamu. So ezaka Allah mukujogera ku Qur'ani aya zijogera ku nnyingi nnyo naye agigaga nti omuntu atatoola zaka abanga omuntu mushiriku. Omuntu omushiriku mumanyi y'omuntu agatta Katonda n'ekintu ekirala nti oba ojeemedde Allah subhanahu wa ta'ala kasoba nga otuuse okutoola zaka notagitoola. Empagi eno sister tugigendeko mpola. Njawulo ki eri wakati wa zaka ne sadaka? 1 yesooke tuddemu ekyo ndeeta ekirala. Enjawulo ye wakati wa zaka ne sadaka mbagambye nti eno zaka mpagi ya busiraamu yetolebwa mu maali ng'era yeriko emiwendo egyagerebwa egyeyawulidde okusinza ku ekyotolamu zaka. Ekimu kyayawulibwa emmere, ensigo, essente kyeyawuliddwa, yo yeeyawulidde yasengekebwa n'egirirwa engeri gyekolebwamu nga mpagi ya busiraamu. Era nga yo zaka bw'ogijja mu maali yo egenda kuyamba okuba nti eyimiriza ebintu ebirala by'obusiraamu ng'okuyamba abanaku, okuzimba emizikiti, nyingi zaka ekola emirimu mingi. Ate yo zaka mpagi ya busiraamu nti bw'otagikola obuza omusango. Zaka y'omuntu yenna alina obusobozi era eno emitemwa gyetandikirako. Bw'oba olina embuzi bw'oweza 40 tola mbuzi, bw'oba olina ente, si buli muntu yeewulidde kwabo abatuuse okugiwa. Tusooke tudde ku zaka. Omukyala ali ewaka nina akaalaani kange ntunga jilibabs zange tunda 5, 6 bwentyo oyemulamulwako etya? Ati ezaka twalamulwa ku ssente eziterekeddwa omwaka nga mu byokola bino olina kyosevinga ku akawunti yo. Ogenda okwala omwaka nga osevinga mu jilibabs zotuwa ng'olina munawo obukadde 3 oba 4 fuluya ate wemba sisevinga nga zenteekayo zensuubuza. Kati oba tonatula kutola zaka bw'ato n'otola muki okujjako gwe nga weetegedde nti nze nga Aisha, nze nga Hadija nti nina miliyoni 4 bwe nzifuna bwe nsuuza kati then zaka ebatuuka dda nga tosooka teeka kwabu naye anaga okola ki zibala oziggyeko otoolemu ezaka oziweeyo osibuze ssente zo nga bwe zirina okukola ki bwubanga totereka webalenga gwe kati sister wemba nsavinga abakyala kati bakola alhamdulillah ante Allah bangi abakyala ba blessings bangi bonna bangi naye abakyala basinga bamanyi zaka y'abaami bokka okimanyi naye tukitwale nti kati
waliyo omukyala ali yakola buli lunaku alina akasente katereka ku account. Yes. 12, 13, 10, 50 kakadde. Inzo wakakadde for example saving kale tugambe 5,000 kuba mwakedi abakyala gye bali ng'olunaku akola 5 ge. Naga savinga. Ne wabeerayo oli asuula 1,000 akola mu kibuga ina hoteli ina restaurant nenga bina kwasuula 1,000. Inzo wa 5 savinga no 1,000 savinga wale no 5 savinga per day. Fenna zake tukakatibwako. Mwene bakatibwako. Kasoba ngoida omaze okukola ojeko ebikukwatako byonolya n'ofukana kafiseewo era nja kuba ku kyenkakolamu era ko kataddeyo nga gomba amaze okumanya nti bino byenkozesa bikoze eki biwedde ogenda okwetoola omwaka ng'oli mukadde buna so ojuwa ineya ekyambuyo ya mwaka zaka okujjako abana balina byakagwerayo abadiru zikutukirawo ezo simanyi atunze ettaka esente ze nga zaki zo so nsolo zuwo olunaku luna nemanya nti omwaka zaka yange njiwaddeyo omwaka bw'oba ogibaza olina kumala kugiba so si kulowooza ndowoozi kati kyembuza assistant zaka eweebwa mulundi gumu mu mwaka kisinza ku bizinesi gy'okola n'engeri gy'ogikolamu ngezezaako okugamba twaliwo abantu abalina ga bizinesi ye nga ye esente zijja mulundi gumu katugambe abalina ebintu atunda battaka nerijja nolwabukadde bwabutuze emotoka kati gwebalenga gweobula katonda bwakwatako era ebimu genda abalimu bammwe mubabuuze kubaza yinza obutaba kifaananyi ate kati bwotayogera mazima gwe baweeryaza amaanya kubanga bezaka yakumba maaliyo nakujongera bungi n'amadhambi g'okolera nakutukuza kuba omuntu atwala zaka Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam nti zaka Allah akuuma emaali yo ntatwako buzibu ate Allah n'agikubisaamu emirundi n'emirundi ate nayo nakuuma obulamu bwe bulungi kati bw'obala bubi gwe baweefiiriza isiyo gwe baweeryaza amaanyiza so kyengeza kugamba nti bino etuwano ku TV sinza bamalirayo zaka kubanga basekayo zaka gye bali wabula mpanvu nnyo ate nekyengeza mbali yagamba nti nempaji bw'obanga olaba tulinawo kasenteko nga kaweera tola genda oseka kuli okumpi omugaye seka nirawo kano bwe kati akubalira owezaka gwe ng'omukyala ezaka y'omwami siiyo bamaji tebatuga tubagonde tubakoki tebatusaalira tebatusiibira bw'oba olina wakitogitoola ne bw'ogitoola emirundi 3 nga bwetoolera kyogera ku bunene bumaanyi gonna wa Allah ebintu ebyo tubikola lunaku abambi baffe batuweera n'abuuza muli bameka mu nju ye n'awaayo nga gw'omanyi toliiko lwaki nga toliiko ati akuweera naweyinza okuddamu noweera bwebanga katonda kuwa obusobozi nobugaga naweyinza okuddamu kubanga gyokoma okuwa ekingi n'okuba ofuna empeera ate abaana bali mu zirooni erooni ali mu banka bw'azimba ebizimbe bwakola ki naye sente azijja mu riba ajati ebyo bya riba sijja kubyogerako tuli ku mpaji za busiraamu ettaano anti kyenkulaga nti emaali yeeno aba avaayo n'agitoolamu n'atoola zaka mu eyo maali ye nsaba agenda abuze baseeka abanga ali mu riba kubanga haramu takola halaali naye kati yeyongerako n'agenda naye nga haramu bw'oba haramu oli mu riba totolezaka mu riba Allah ng'agisazaamu n'agamba nti omuntu ng'ogenda musaba waliwo ebintu naye byotulanga olaba ti bi obvious ate oba olagula ate tukubalirawo gwe so basiraamu tuli ku bantu omuntu olina ezaka nga olina ebintu olina ente ezo obuuza bakule bweziba bwezi mukyala mulimu abakyala balina ente zaabwe alina faamu yetoolamu ente ogijjemu ogiwa ezaka Allah ajja kwongera toolamu embuzi enkoko zote sente atukuza mu sente nti bw'oba otunze amajiigo nakati tuze tuzange 50 200 bala sente obaze ezakaayo ogitoole ogende bayimaamu baseka bamwisha Allah naye omukyala ezaka ekwateko 100% nga bekwata ku mwami era bino byetukola bikole kubanga ffe omanya ffe katonda atuwaffe ffe Allah atuwa tusasula sinanakola ffe kamu Qur'ani Allah basasula na tetunakola mulimu ne batuwa amahale kati bakatwa amahale ga milioni 10 tokatola muza kubobadde ki akuwadde amayumba akuwadde ki so income yona gyofuna kasebanga ate mwe abakyala mwanisudero n'ezaka kubanga bijimba bibakolera bakolere babaliisa babanyweza babasuza babambaza ate olina ujja akasente mwanatulaza kwa tuli muyaza amaanyi ezaka mukyala ekwatako 10 ku 10 nga bekwata ku ki ibada zonna zitukola zonna zikwata ku 10 ku 10 gwomukyala bekwata ku mwami ngero okumanya we kutukwata ku ffe
oteekwa okumanya so tegamba nti zaka tutole zaka mu maali Allah gy'aba atuwadde tolamu zaka omukyalo weeyosabireko eddwala zonna z'okolaki zoyagala Allah ajja kusaasira omukyalo omusiraamu tyalime talina nannaku ku nsi muno byonna baabituwa tewali tulina nannaku bisibi basajja si biki Allah bino tuli kuli musaala wano tuli ffe tukolera omukozi omukyalo okolera ku musaala okola ku zakaayo okola ku swalazo n'owandiika ya Allah omusiraamu oyo atawaanye n'ebisala muzikakkanyizi swala ene ekumala Allah tugabula mishitana nti ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah mwere kugumikirana kuki na kusala inna Allah ma'as-sabir Allah ali bamunawe subhanallah zai ayat mal so kingeza kugamba kiki ezaka gitole nga bwosobola nga bwolina tobalanga we maleyo kwanga guma yine katonda akola ki bino ebintu byonna ensonga zose tukola katonda azimanyi kati tuba webuzabuza otya tali sijja kutwala zaka aleka maleke ebitundu bwoba weeryaza amaanya tugende ku mpaji eyokuna gitwale twakavaamu sobola mabwana kusiba mwezi kwa Ramadhani alhamdulillah imana osibya ino Ramadhani kano najesigaliza so nweza Ramadhani yo ojinywerereko ojeyagaliremu osibe katonda omulajanire owanike emikono buli nsonga yonna Allah ajja kumalira buli nsonga ajja kukoloma yagadde gamba nti Ramadhani ya mulundi gumu mu mwaka so is nakwa mbale bubazi asatu wallahi twasira Ramadhani nga engeje dukamu nga wemnya nokwewunga yana ganga tikika tepichali Ramadhani twajimaze kati atasiba ayelimba Mungu amulaba naye ayitibwa keshi nene kyataiza kuzaawo Amaka next year tomanyo obo ate bachikuita wadde notukata n'obosibye eno iriba yakwiseeko empewo watufiiriddwa nene nnyo so kyegezaako kugamba nti zino empaji ettaano bakana baganda bange bakyala bannange bamama b'abaana banyimwe zeekwateko muzinyweze muzikolereko oluvannyuma Allah Ramadhani yabo abalina obusobozi nga balamu bulungi so si ya sente nga n'ebyokulya bikola ki obirina naye twagimaze alhamdulillah basibe twasibye so Allah akize empeera zaffe twasibye namwadde bagayadde bambi obugayavu mbulekerawo kubanga babugayavu va mutima bulogayaza omutima nga bukimu kifa boga nti nasobola yokulya nga tojja sobola naye boga nti bisiminga ne oba mulwadde osiiba omukyala wa myaka 84 naye asiba kandi nze nzipulira ndi mulamu ye ngamba ye muyimu ati abana bagamba sisiba ningamba nti nze mpulira ndi munywevu nsiba ate sina kyembadde mashaallah mwana wa myaka 25 mahasija kusiba abanyonsa okuyonsa tekugana muntu kusiba kirango wena gwosenga gwe ina gwe omutima gwo so sibi bakusobesezza seka bagambye gwo owulira otya can you do that bozo okusiba siba kuba mwana ayonka nanywa amabirege n'umwane ku cyayi nosiba unakolera ukola ki yarugwako naye kasono nafuba nti kasidu bangabye baki munange twasi muri muna bayina belief y'oburadde nti the ulcers fe twasiba nga tulina mbuto nitubaka ebisibu tutalwa n'abana ntubazala nga balamu emyaka gyaffe naye kati nawe japu zino gyakyuse nti abantu engeri gye banafuye mutima kubanga Allah agandi kasitona nafuba kasonywera Allah nga akumeza kasitona nafuba nga kaputi ngoweddeyo so tusibe swala Rasul Ramadan ate munange okumanya nti bino birungi nnyo nti buli mpaji yonna Allah gyatukolera shahada eriko okumanya tujjukira katonda shahada eswala eriko sunna mpitirivu tozimala nyingi nnyo n'okusinga eswala efarallah esunna Ramadan zaka nyingi nnyo sadaka toziba sadaka emu 10 olunaku kusonga ate gundi farallah ya mulundi gumu mwaka zaka ya mulundi gumu ki naweza kusadaka mulundi nga 10 Ramadan mulundi gumu ki nakwaza naye mwaka igugwako ngosibe kumpi nako nkago n'okusinga so ebintu byonna katonda byatuwa yatuyako sunna ezibyengerezaako naye nyweza farallah eno omala oginyweza ojja kwanguyiza okukola ebintu ebirala tuseme empagi yokutaano hijjul baitillahi ogenda okulambula ennyumba ya Allah liman istata'a ilayyo eriyo yalina obusobozi ilaihi sabila alakwateko nakola ki n'agenda naye obusobozi okumanya Allah akitiibwa si bwa sente zokka obusobozi bwa kukkiriza nonywera nga katonda gwomanyi gwo bontwali kameka watule Makka nga tayifuna nga kwa milioni mu nsawo ye la ilaha illallah munanga nti gwe leero Hadijah ogenda Makka nenga ne mutole kikoze eki tokiroza nga nako limanista Allah gwabasazaawo nti onajja genda wallahi agenda regardless wa mugagga yiga ndo kasamsa nti gujja genda era aleta ways Allah yakulonda okulamba nyumba simagezi gafu na sina manchita mamekawa nagagga nga tebali jankuna Makka amba fudde tebageza balinda bakaddiwe
abamu baffe tebagenze namaka anti balindanga neno omuntu nga talina kyalina fetuna example nini tuzobaga nti abantu bangi bagenze emaka ng'oli amusanze namugamba Hajjati ogenda maka namukula passport so emaka kaseniya yetuga nti labbaika Allahumma labbaika nze Allah nyanukudde mu ngeriyo omukwano gw'oyina ku nyumba ya Allah eri n'ogumugamba n'akulaba ojja kugenda okulaba wotudde nga hijja ekola ki nga naye etuuka empagi y'obusiraamu imanista twai yo ya once in a lifetime mulundi gumbulamu bwonna bwegugana netukwa gwomumaze naye nga te umra za buli mwaka wezi ogamula emirundi ena omwaka so byonna byonna Allah yatuteekawo yatuta takyatunywereza nti mubeera no so baganda bange kyengezaako bagamba nti njagadde tuddemu ku mpagi zino tuddemu emabega buli omu yefumiitirize yeetegereze embeera yeri Katonda yona empagi zino ettaano ayimiridde atya yeekwata atya era we forward yeruwa nti nze kwasito wetunamunoga nti mbadde munafu gamba Katonda mwe ya Allah mpa amaanyi ku kino kibadde kinemeredde okusiba kubadde ku nafu ya Allah mpa amaanyi eswala zinafu ya Allah mpa Allah ajja kuwa amaanyi Allah yenanyini ensonga ate yatunabye emitima gyaffe bikola ki gye biri omutima guba munywevu Katonda akuleetera ensonga zonna nazikwangulira tawakkul ala Allah mu nsonga zonna teri kikulemerera n'olwekyo baganda bange tufunye omukisa guno ogw'okuba nti tulina kyetutuusa eri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Allah akkirize ebigambo byaffe bino bibanga birungi atulemu obulungi obaamu ensobi atusonyiwe kubanga tuli bantu abayinza okugenda tuyitira naye nga mukyo kyonna empagi ze ez'obusiraamu ettaano zitunulire gweka weebale nga tebannakubala webadde onafuwa olongooseewo webadde olina amaanyi oyongeremu amaanyi webadde olemereddwa otandike kuba lwa balemererwa nga ogaa nti omuntu alemererwa okusaala naye gamba Katonda ajja kuwosaale kakasa shahada yo ganti nakakasa Allah oli omu ni Allah ngwomu bwe nakakasa nyanguize swala nkole ki tandika gisala okulidde so eswala ebikwatako bingi inshallah Allah asomedde tuko byonna empagi z'obusiraamu nene ngazi nokwanti akadde kantu tupadde nako so Allah ekitiibwa abenga atusasira atuwa amaanyi n'obusobozi n'ebigambo bibino ebirungi abitwongere bituyigiriza n'okuba nti tubyongere mu maaso inshallah tubikolereko ne bannaffe babenga tube byakulabirako mu famire zaffe mu bantu baliraanwa baffe omukyala omusiraamu akkiriza Katonda talina budde bwakwana muliraano talina budde bwakubana mujja we ni mujja wange talina budde bwakubana abaana babbaawe talina budde bwana family it's like wakkiriza Katonda wamala abantu bakadde baleke nga bakola ki nga bafaanana so omuntu asaala abawanjawulo otekwa kuba muri wanjawulo watu nafuna njawulo eyo ng'osaala tandika okwechekinga nti olina ekyobulamu kyotakola buki bulungi na yes barakallah nyumiddwa nnyo omusomo gwa leero nsaba Allah subhanahu wa ta'ala agututuze mu mitima era tugutambulireko ebyokuyiga nze njize bingi nnyo kituufu abakyala bangi tebamanyi nti balina owa zaka abakyala bangi abamanyi nti zaka akakatibwa ku baami baffe bokka naye Sister Khadijah akunnyonnyodde bulungi omukyala wenna oyingiza ssente noonya omuwalimu noonya abantu abakwatagana ne zaka Uganda Muslim Council balina department ya zaka there is also house of zaka bonna weebali gendayo take your time ogendeyo obuuze ddala zaka bamugaba batya abawalimu bajje babale emaaliyo beera mwerufu babuli engeri kijofuna engeri kijofulumya they will help you out naye manya sister atugambye nti omuntu atawa zaka abanga omushiriku Allah akutwala ng'omuntu amugaseeko ekyo kinene ebbanga lyomala ng'osevinga olimu abo abantu abalina okuwa zaka so ba sisters twechekinge saba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe olw'obutamanya bwaffe naye ng'ekituufu ebbanga lyomala ng'osevinga wadde 10 wadde 2 olunda nkoko oli wewaka omukyalo oli wewaka olinawo bizinesi yo mpola mpola naye nga you save ne woba olina ka box ko wansi wa kitanda oli omwabo abalina okuwa zaka so it's high time, it's not too late. Allah akyatuwadde obulamu atuwadde omukatusa so tufube olaba nti nno tunoonya abawalimu baffe babale emaali yaffe tube nga tusobola okuwa zaka okuyiga bingi omusomo gwaffe munene olwaleero tubadde ku busiraamu
ate nga twagambye topic we have obusiraamu al-iman ne al-ihsan. Yes, wal-ihsan. Aywa. So inshallah ta'ala budde bwakuba nti sometimes tebutumazaako naye nga tujja kuba inshallah tukomawo ne Sister Khadija annyonnyole ku iman and then wal-ihsan. Tulabe ate nabyo tubiyigako inshallah mu ddakiika emu. Sister Khadija ngenda kusaba osiibule abawuliriza n'abatulaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah mwebaziza ekitiibwa ampadde akakisa kano okuba nti munoonyeza sister ne Umar ati ali ku kamera ye yanoonyeza simu n'anagira negamba kangende ne alhamdulillah mwebaza okuba nti tuwadde omukisa n'okuba nti mbeebaza emyaka nyammwe okuba nti mwewaayo okuteeka Katonda okuba nti Katonda mumusambulamu bwammwe n'okumutegeeza abalala kuba tuyinza kutegeeza bulala kyotalina tuyinza kutegeeza muntu kyotali kiba kibi kyoli kyotegeeza banno. So nebaza ne Gtv okuba nti omukisa ku TV yaffe n'obusiraamu so Allah ekitiibwa ajongera amaanyi obusiraamu supporting TV zaffe ebyaffe mubiteekemu amaanyi owulidde. N'ekirala tubira mama omulungi Hajat Shania Kigozi Kawempe mwagala nnyo Hajat Amina Makumbi Shkt wange ebbanga lyonna n'abaganda bange nebasamba naffe bonna mbatumira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum Sister Khadija, omusomo gwo gubadde mulungi nnyo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire buli muntu yenna alimu yenna omuntu aliyo ng'osponsoringa ddaawa oba mu maanyi go mu bigambo byo mu bikolwa ekitono kyonna ng'ogatta ku umma. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bitulageko ku dduniya wano atuwe ku ssanyu ne ku yaumul kiyama. Tweyanziza nnyo, mwebale nnyo okutuwuliriza, mwebale kubeerawo. Netwala omukisa guno kutumira ku bakama baffe bonna netwala omukisa guno okusaba abasiraamu mwenna abali eyo. Please come and support our TV. Eno TV ya umma. Ebintu byesomesa, ebintu byeraga bya busiraamu. Oli mukola sadaka. Gwe kennyini oli mukola sadaka. Okujja noga nti nogenda sponsoringa program ngeno. Programs nyingi ku Gtv. Naye oluusi ebintu byaffe by'obusiraamu tulemererwa olw'okubeera nti nno olw'obusobozi. Tojja kwesa nti fante tujja langa myenge, tetujja kulanga music, tetujja kulanga bivulu by'abayimbi. Nejjango sponsoring a program. Programs nyingi ezibeerako zonna ez'obusiraamu. Come and olondeyo program emu. Olabe ng'osobola ogisponsoringa mutuzeemu amaanyi naffe kuba gwekyo kyennyini ky'oteeka it is benefiting you, it is benefiting your kids, it's benefiting your business. Oyinza okuba tokimanyi bulungi naye jangu sponsorship kasente kaba kasaamusaamu. So mwenna abasiraamu abali eyo ebintu byaffe by'obusiraamu naffe tubiseemu nnyo amaanyi ate nga tubikola kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Obeeraawo ng'okimanyi nti kati kino nkikola sigenda kikola gundi kundaba sigenda nenkikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mulina businesses naye abamu temuwa na zaka. Sister atugambye wano ti abagagga bangi gye bali naye nga tebalina na budde bwa zaka. Oba oli awo jangu programs nga zino kiyinza okuyamba kuba omuntu wa sponsoringa program aba afaayo nnyo labo bakalanga okikakola ki karaninga Allah ayinza okusaasira n'akulungamizaawo oba n'alungamya n'abaana. So please come and support our television. N'abo abasponsoringa TV zaffe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ablessing businesses zammwe ne bakama baffe abasaasire effort yonna gye bateekamu TV okuraninga okubeera nga terina bulango bwera naye ng'ebeerawo ne standinga. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abongera amaanyi n'obusobozi ate n'okubawa ejjanna ku yaumul kiyama. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Thank you so much. Nkoze ne brother Umar ku camera. Temwerabira programs zaffe zonna zituteekebwamu ssente Gtv House program ffe Omukyala omusiraamu abakyala mwenna abali eyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'erimu eno n'abali abagala okusharinga obusiraamu musobola okujja ku kitebe kyaffe ne tutuula ne tulaba how we can help the umma. Mwenna abakyala abalina obusiraamu bwamwe temubutuulira muveeyo tusomese bakyala bannaffe ffe bamaama ba umma. Obusiraamu sister atugambye nti
bwatekebwamu nnyo amaanyi abakyala nti olaba nti n'omubaka sallama we yafuna obubaka yasookera wa maama affe Khadija radiyallahu anha. So nammwe kenyini try to start to believe in yourself, mwekiririzeemu nti ng'omusiraamu osobola okugatta ku umma, oleme sirikira kumanya. Oyinza okuba oli eyo nga toli mumanyi naye ng'osobola okujja n'obubaka ebigambo byesharinga ne bakyala banno nokyusa obulamu bwabwe. Abakyala bayita mu bingi mu bufumbo, abakyala bayita mu bulungi, abamu bannamwandu bafiibwako abaami baabwe tebalina ssuubi. Abantu ab'enzikiriza enda batutteka famirizi zaffe lwakubeera nti no bagaba ebyobwereere naye ng'omukyala ye tamanyi nti n'okukwata omwana we muteeka ewali kiri haramu, naye nga tayinza okujja n'afuna obuyambi okuvannyuma lw'okulaba TV nga zino, n'afuna elimu n'amanya nti bana ekyenkola kiri haramu. Omwana we okubeera nga tasomye dani omwana we okusoma n'agenda mu kkubo eritali ttuufu, ekisinga okubeera kirungi. Barakallahu fikum. Temera program yaffe ebeerayo buli lwa Sunday okuva ssaawa mpaka ssaawa 2 neddibwamu ku Lwokutaano okuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9. Mwekumbire ku Gtv, temubaawo, tusinkane ku Sunday eddako. Twala omukisa guno okutumira ku maama wange Hajat Shania Kigozi, His Eminence the Mufti of Uganda. Abantu mwenna abatufollowinga, abatwagala, abantu abatwetera obuyambi ne muyamba abantu, saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna tusiime. Nebaza omusomesa wange olw'ebigambo byazze n'asomesa, effort yonna gy'ataddemu, obudde, entambula zonna, saba Allah naye amumamirire ne famire fenna tusinkane jjana nga tatubaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.